Yes, erinnya lyange nze Yiga Conrad Peter. Nzaalibwa Masaka ekyalo bakiyita Bukalasa. Oyinza okugamba nti akaala Matendo ewatandikira obugunjufu, ewali enju eziwese ku zinaazo, ewatandikira obusomi, ewatandikira embeera ez'ekigunjufu ennyo era we wali ebigo eby'enjawulo. Tweliraanye n'ekigo ky'Evira Maria ye parish, ate tweliraanye ne bannabiikira ab'e Bwanda kyalo kyekimu awo enva Yesebulu. Obuto era ng'omuntu yenna bw'abeera, omuntu yenna twakula, maama waffe n'atukuza, twakulira mu mbeera y'abaana bangi, baana 3, baana 5 muwulire, ab'abazadde ab'enjawulo batukuŋŋaanira ewa jjajja. Nali I was a bit stubborn. Naye si ekisusse nnyo nti omuntu ali stubborn oli atimula abantu. Stubborn bino ebya bulijjo ng'omwana yenna. Yes, amaka tegaali maavu, ate twali bagagga nnyo, twali average. Abantu abasobola okubeera nga bazadde bo basobola okuweerera, omuntu asobola okubeera nga osobola okusoma obulungi, ali emisana n'ekiro. Okay. Kale briefly byebyo, nze ndi mugazi nnyo butandika kwennyonnyola ebyo, naye nga bw'ogambye briefly byebyo, tugende ku mulamwa gw'obadde oyagala. Nsooke ndabuse ku bantu. Okay. Abatulaba ku ndabirwamu banaye mwebale nnyo okutulaba, era mbaagala nnyo, tubaagala nnyo, si mbaagala. Mwebale comments zammwe, mwebale additional statements ze musaako, mwebale buli kimu kyonna n'okusubscribinga ate n'okusharinga channel yaffe, mutukola bulungi. Katonda bawe omukisa. Yes. Yeah. Okay. Obuuza lwaki talents mu Uganda sikufunye bulungi. Lwaki talents mu Uganda zigwa nnyo, ziyitimuka ku speed ate ne zigwa nnyo. Kyekiringa kibuuzo kyetugenda okwogerako. Alright. Lwaki talents mu ggwanga ziyitimuka ku speed ya waggulu nnyo ate ne zigwa? Neyanza nnyo, neyanzeege enkubaganya eyo oba ekibuuzo ekyo. Nina obukakafu nti byenaagattako oba bye tunaayogera eri abalabi b'endabirwamu, oba oli awo ebimu bijja kuba bisaanidde, ebimu bijja kuba n'ekifaananyi kye bisiiga, ebimu bijja kuba byamagezi, ebimu bijja kuba bibulamu, kubanga nange ndi muntu according to my analysis and articulation of issues. Bw'onaaba obirabye, bwe alaba channel y'endabirwamu bwe tujja okutambula. Yeah. Alright. Okusooka tulina okusooka ne tumanya oba ne twebuuza nti talent ki? Talent kyekyo ekintu ekirabo ky'ofuna okuva ewa Katonda nga toguze kigule, naye nga kisobozesa abalala okugoberera, nga kisobozesa abalala obasanyusa, nga kisobozesa abalala obayigiriza, nga gw'okikola nga kirimu ggwe. Ekyo kyenandise talent. Yeah. Lwaki talents mu Uganda nyingi nnyo era zikula ku speed ate ne zigwa nnyo ne zitalabika? Bino wammanga bye bifacilitatinga oba bye bikola obutereevu talent.
ekisooka tusooke tutunulire emirandira ekitone kwe kituula, emirandira ekitone kwe kyesigama okusobola ky'okuyimirirawo ng'ekitone. 1 discipline kivunulwa empisa eyo yemu kubifukirira oba ku bikolo ebitone byaffe kwe bituula. Discipline singa toba na mpisa, singa tokulembeza mpisa, abantu abatandika okusikayo ekitone ky'okuba gw'oluusi obaera tokimanyina gye kiri, abantu abatandika okufukirira, abantu abatandika okuzimba, abantu abatandika okusitula, abantu abatandika okufacilitatinga, empisa ezo nkulu nnyo gye bali. Bw'osangibwa nga oli otyo teri agenda kusako conceptualization. At the end of the day your talent egenda kudeclininga. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okwagala, okwewaayo, okufiirawo. Ffe mulaba mu talent oba mwana akuba mupiira oba akuba bikonde oba muyimbi oba muzanyi wa film oba muzanyi wa katemba. But there is a lot of sacrifices zetukola. Pain nene nnyo bantu mweje tuyitamu. Oluusi tojja kulya, oluusi tolina transport ate ovagayaza, ate talent gy'ogiyigira gye bagyongera ginawulishinga. But valley okujja olinnye mu biwagu obaddemu na 10 n'otuuka ate okuddayo ogenda kutambula olw'eggulo n'enkyo kikolebwa otyo na luli ate osiiba njala. So ye pain eyo gye njogerako mu art. Any successful artist oba ayagala oba tayagala ebiseera bisinga ayita mu pain ezo. Kati if you fail to pass through such pain, obeera tosobola ku becoming talented personnel mu asphere yonna, whether football, netball, runner, boxer, extra. So kati awo ngambye pain. Ekirala tuli tutandikire ku misingi egikola talent omuntu asobola okutegeera wagyeva na biki ebigikola. Ekirala time management. Mu art ekintu ekisinga okufuga, art ekintu ekisinga omukwata bwe budde. Time management. Bw'oba toyina budde, bw'oba tosobola kubalansinga budde, togenda kubeera successful, togenda kubeera true artist, togenda kubeera talented. Kubanga batrainamu batuuse essaawa 2 ate gojja 2:40, batuuse essaawa 3 gojja 5, ate bagenda kutrainingaani? Kubanga gwe gwobanoonya bakuggyemu ekyo, bazuukuse ekyo Katonda kye yakuwanga gwe tusobola kizuukusa. Babalinze essaawa 3 otuuse essaawa 5. Time management. Time management. Awo ndowooza mwe ango nawo ntegeerekese bulungi. Tuli ku mirandira egikola ekyo kinnayise talent. Kuba ekibuuzo ekimbuuziddwa moderator oli mu kumbuuza nti biki ebikola, lwaki abantu mu Uganda balina ebitone era bititimuka mangu nnyo naye bigwa mangu. Ensooka mbuuza ki ekitone kyeki, n'onzikiriza n'enkinyonnyola. Kati nkuleetedde empagi okutuula ekitone ze mbadde nnyonnyola, naye by'oyinza okunnyonnyola nga bingi ng'ate oluusi si kye wambuuziza. Wangisebo? Okay, kati kantuuke ku kibuuzo kyo nga bw'ogamba. Lwaki abantu mu Uganda bali talented nnyo era balina ebitone bingi eby'amaanyi naye beekanganga
tebadde successful. Zino z'ensonga ezibalemesa. Ekisooka, abantu bangi nnyo mu Uganda abali talented naye nga baviira ddala mu foundations enjavu. Kiki kyentuukako, point gyentuukako wakitiibwa ssebo moderator, nti obwavu bulemesa ebitone okutambula. Nsobola okubeera nga ndi talented nnyo, nsobola okubeera nga ndi wakabi nnyo, naye nga mbeera kajjansi, nga wenkolera training olugogo. Tugeze we wali gym when training ebikonde, tugeze we wali film company training okuzanya film. Transport muzadde wange tamwina, nze mwennyini kisobola kutambula on daily basis nezija. Abantu training nabo tebalina sente zebasobola ku accommodatinga kukubeerawo okwange because of African, because of Ugandan art. So nekibeera nti ekigambo kye bayita obwavu kikotogedde okuzanya kwange, kikotogedde talent yange eyandibadde eshapeningibwa enfuule glorious of all times. Sebo moderator, ensonga esooka eremeseza ebitone, foundations zetuvaamu oluusi ziba njavu nnyo nga tezisobola kufacilitatinga our talents. Ekyokubiri, lwaki ebitone mu Uganda bingi naye bititimuka katono ate ne bigwa mangu nnyo? Empisa kintu kya bulabe nnyo singa oba tozirina. Singa ojja n'emize, kubanga the vice of mpisa mize, omuze ogw'okwekuluntaza, omuze ogw'okuvuma, omuze ogw'okuyisaamu amaaso, omuze ogw'okwemanya, omuze emize mingi nga gyozze najyo. Ono moderator agenda kufunamu obuzibu bwa mirundi ng'esatu. Do this, you do vice. Do this, tokikola. Kola kino, tokikola. So ogenda okwekanga ng'ekyamazima byakubuulidde okukola togenda bikola. Lwaki? Omunyooma gw'ojovuga Range Rover okujja mu lyaso ova mu background eri good, eri great. Ojidde mu Range Rover okola rehearsals, akutraining ajira ku gaali oba yalinye taxi. Oba tubiwuliza kati otandika okozesa minimizing syndrome mugwe towards the trainer. Kati gwe trainee owunzikanga ekyamazima bebagenda okugamba, bebagenda okukola n'ebirala byonna owunzikanga togenda bifuna. Tugenda kuwunzikanga point tekoze. Basawo ne banyawo mwogerera mu interview yaffe. So ogenda kuwunzikanga bano omusajja byagamba okukola tobikoze lwa nsonga eyo nti omuzalabwa. Kati point eremeseza talent nebeera nti okunyooma obutaba na mpisa. Point eyokusatu eremeseza ebitono okugenda mu maaso. Point eyokusatu ereetedde ebitono okugwa. Eyokusatu eyokusatu nno gye ndowooza kati awo eri Mr. Moderator, nedda
sigyerabidde naye eyokusatu gye ndowoozaawo ssebo eyinza okuba nti abantu okubeera nga mu buzaale bwabwe oba mu butonde bwabwe tebeezuula. Okwezuula mba ntegeeza ki? Omwana wo ng'omuzadde oba ye omwana wo ayagala kuyimba, kyokka bw'opika okuyimba alinga nze ayogera naawe, talinaayo wadde alto wadde soprano wadde tena wadde bass mu mwoyo gwe. Naye wamugamba olina okuyimba obeere nga Mariah Carey, olina okuyimba obeere nga Jalul. Kyokka nga ye ekyamazima yandibadde powerlifter, ekyamazima yandibadde muddusi. Kati gw'oli mu mukaka, ekyo tukiyita okwezuula. Talents ezimu zigudde olw'okubanga tetwezuula oba abalina ozizuula tetuzizuula. Oba ntegerekeka. So yes, ndowooza ontegeera nti oyagala omupiira era tugulaba ogumanyi. Kooki wo takizuulanga nti oli left back, takizuulanga. Naawe wenyini oganya okizuula nti oli wa kkono, ate toli mulungi mu kubeera aggressive nga tudda mu maaso, kyokka ate ennumba z'abalabe zonna ozizibikira bulungi. Baganya okuzuula naawe oganya okwezuula, ne tuwunzika nga talent ogiye. Ndowooza otegeregana point eri okwezuula. Okwezuula oyimba nyimba orapinga, kyokka mugwe wandibadde muyimbi w'akadongo kamu. N'owunzika olemeddwa okwezuula. So kiwunzika nga talent oli awo wa kibogwe, teotegerekeka oba ogwawo oba ozitowa otya. Ndowooza ntegerekesaawo okwezuula. Era okujja kutambulirako ne flexibility. Ku kwezuula okwo oli flexible enough omuntu bwakufuna asobola okutunuza mu ange eno oba eno n'ogirecevinga, oba goli radical olemerako olemerako nti nze namanyira kuyimba bwe nti tompa bibyo. Ndowooza ase wenjogere tegerekeka. Tubeera nnyo radical no. Twetaaga softness, twetaaga that soft part of you. Oyangwiza abatende slow, naawe weeyangwize. Okwezuula okulala ng'era mulimu ne flexibility mu point eyo. Abantu basobola bo bennyini comments osobola ziwulira, ono singa ate azannya ati yandibadde oba bw'ati, ono singa ayimba bw'ati. Tandika obikolako olabe osobola okukyusamu katono ate n'ojjira mu ngeri endala n'oba mulala. Kati ebyo byonna ebyo bitusumbuwa ne tuwunzika nga talent eperishinga nga tugiraba. Ndowooza mweyo ango ninga ategerekekamu mweyo ango. So ensonga endala mweyo ndowooza mwandisebo alright. Ensonga endala erebesezza ebitone wano mu ggwanga okubeera nga bisobola okukula ne babeera groomed, ne tubeera nga tufunamu era nga tuli b'amaanyi yeeno. We don't have academies. Academy oli bwagiwulira agirowooleza mu mupiira. Buli kintu kyonna kirina okuba ne academy. Naye olumu biri bityo because of funds. Nakyo weekiri. Kubanga academies zino
nti ojja kutuuka mu nsi ezituleseeko ng'omwana aba mu top class oba nursery oba P1 oba P3 ndeese example mu junior zaabwe n'ebirala nga batandika omuzuula nti ono ajja kuba mubazi ne bamutraininga furniture ono ajja kuba muddusi ne batandika okukola follow up ku ye talent ne bagitambuza okuva ku myaka egyo agenda okuyingira youth stage nga he or she is superior mwekyo neffe kati kagereze ne ku mupiira wano omuntu akuba omupiira ku ssaza ng'avudde ku gyabyalaawo yeyakubye koona ne linywa obanga akuba bulungi endobo ku kyalaawo najjayingira essaza lyaffe erya Buddu tugeze najja n'akiramya n'akubanga omupiira gwakuba tebagusuubirangako najja n'aba successful ku ssaza kiraabu n'emugula ku kiraabu n'akubayo ebiri n'azikirira ne bamukuba entebe sizoni namba naye ng'omuntu ono omusaasira nti emitendera gyonna gye tuyitamu omutuusaawo ku leeva eyo talina gwe yayitako nagumu ndowooza ategerekekaawo so academies mu music mu mupiira mu bikonde n'ebirala byonna ffe tetubiina ffe twekuza tujjanga bakyemeza that's why nti qualities ezikuuma omuntu ono nga becoming a celebrity talinayo n'emu okwemanaginga tosobola tewabisoma okubalansinga funds tewabisoma okuuma brand tewabisoma ebyo byonna tujja tulina okubanga tubikuzibwamu so that's why olaba nti every day now and then talent ziri mu kuperishinga ekirala government policy tetulina government policy scouting there is no ministry scouting talents according to their differences tugeze nti abaddusi mu system yaabwe ministry oba government eyina follow up egoberera omwana okuva ku myaka 3 bwadduka paka watuukira ku national level tulinayo film hub egoberera talent okuva ku senior 1 okuva ku P7 P2 paka eno mu level eri professional gye tuli matewali so lewekanganga eyo JPC government policy JPC government follow up set up teriwo talent bateriwo that's why wano mu Uganda wosanga omuzanyi ne bamusayininga ku Vipers ne bamusayininga ku kilabu yange esinga amaanyi mu Uganda eya KCCA n'agende Sweden n'okoma mulaba mu mupiira ogwaggulawo baba sinti tebalina talent tebamanyi mupiira naye tebaali nurtured okuva eno wansi policies qualities as a professional bwa behaving bwakola ng'atuuse ku kilabu ezi professional talinayo n'emu naye ng'omupiira oluusi asinga bonna abatandika ffe mu movies abayimbi n'ebirala tetulina collaborative agencies ezisobola tucollaboratinga mu butalo obw'enjawulo kubanga setup eyo teriiwo tulinka ne bali abakabi ne bali ab'amaanyi so tuwunzikanga at the end of the day talent ebeera yakagira bweti ne slowing down yes producer ndoza no ensonga nyingi nnyo producer zensobola okuwa ensonga nyingi naye bw'otunulamu olaba nga ezo zeziringa barriers main barriers eziremesa fresh talent to raise eziremesa fresh talent
okubeerawo ebbanga tukikuba bakikuba nolaba omwana nga mu boxing level gyaliko olaba asinga ne ba Mayweather naye bwe bamujja wano n'agenda mu teams ziri mu USA wawawa olwokuba talina professionalism syndrome mu ye ogenda okulaba nga afolize down nga bamuziza so byebyo ebizibu yes okay kati gwobuuza nti tubyewaze tutya ekyogezaako okubuuza yes tusobola okubyewala singa tusobola byewala bino mukama wange singa biri byemmenye ebiremesa government policy government nejjamu okunachalinga abaana nga bato ne tukikola okussa sente mu talent ne tuzisaamu ebyo byonna byemmenye tujja kuba tusobola obikabinga down tufuuke ba professionals talents za Uganda olabenga zibeerawo tufune ba true celebrities tufune ba legends mu art neyanza nnyo neyanzege banandabirwamu mbagala nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.